oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Nji omulabi wa ABS TV nate nyongera okukwaniriza mu programu yaffe eno ddala ekituufu kyeki mwe tukubira tooki mu bifulumidde mu mpapula z'amawulire n'okubaganya ebirowoozo mu ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga n'ensi yaffe Uganda. Olunaku olwaleero mu studios ku lwa munnange Mayanja atasobodde kubeerawo ekimbe ekimubala embirizi mumusabire nnyo abamuko Babazi Saluni mwongere nnyo essaala ate muleete n'ebyokunywa mukulu Mayanja musajja waffe ali ku ndiri olumbe lumubala embirizi y'ensonga lwaki olwaleero mundabye nga mutuuliddemu mu programu yaffe eno ddala ekituufu kyeki. Olunaku olwaleero tugenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga nnyingi nga tulina mu studio abakulu be tukyayiza aba Blue Sky Films Uganda bano no bazanya bina Uganda nga bazze okutubuulira ku ngeri gye bateekateekamu firimu zaabwe ez'ekina Uganda ate n'okulaba ngeri ki firimu zino eza Uganda engeri gye ziwambye akatale. Edda tubadde tulaba firimu ez'eki Nigeria ne kaakati ebina Uganda nabyo birabika nga bifunze ekyonga nga bwe mwalabanga ennyimba z'Abazayire zakubanga nnyo wano n'owulira Koffi Olomide n'akuba ennyimba ne kaakati ate ennyimba z'Abannayuganda nazo ne ziwamba. Kale nno tukyaziza mu studio abakulu abo ate bwe tunaavaawo tugenda kutunulako mu lupapula lwaffe olwa ono bwino tutunuulire bagamba nti nno omulangira wa Ssajja abizaalidde Buganda obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente bugenda kuvaawa obw'okuliira Dr. Kasasa ensimbi oluvannyuma lwa kkooti ensukulumu okukakasa nti no eddala ettaka ly'emutungo lya Dr. Kasasa. Kale nno tugenda kuba nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga zino. Kati tugenda kusooka tulamuse ku bagenyi baffe abatukyalidde olwaleero tulinamu omukulu Latif nga ono nno ye managing director wa Blue Sky Films ate n'omukyala Specific Maria agamanya gakikaca naye ye CEO wa Blue Sky Films. Ngera kutandika ndowooza n'omukulu Latif managing director buuza kuba tulaba ssebo. Neyanziza nnyo neyanzige Data nsooka okusaasira omukulu Mayanja olw'obugonvugonvu naye Mayanja ajja kuba asooka. So bubaniriza nnyo abalabi baffe abawagizi b'ebina Uganda mwenna abagyekumiddeko ABS Television ti bannange mwebale nnyo mwebali ddala okutuwagira bwe mutali tetusobola kubeerawo ate bwe mutali ne ABS tijja kubeerawo so tubeetaaga nnyo kera nakumwe bwe muntu etaaga. Okay. Specific Maria amanya gakika kya waggulu sigategeera mu butuufu bw'ogabuulira jjajjange ow'omukyalo nti no tugenda kukyaza Specific Maria tayinza kukyogera sikulimba n'olaba nange kennyini olulimi luba lwe lumasooka obannyonnyole obabuuzeeko abantu baffe. Mbalamusizza mwenna abatulaba mwebale kwekumira ku ABS TV bannange abawagizi b'ebina Uganda mwenna temudda mabega muwagire ekina Uganda kigende ku ntikko kuba obudde buno kati ekina Uganda wekiri toleeta kina Nigeria ate obudde buno ekintu kye tusinga kale okufubako ennyo okulabika nti ekina Uganda tukitereeza kina Uganda tutandike kangame nga twogerwako naffe mu nsi ez'amaanyi nti Uganda gyeringira baba bagaba awards ne batabaye banna Uganda baba tebalina kye bakoze. So Blue Sky kibiina kyatandikibwawo okutaasa banna Uganda oba okuleetanga firimu ezirina omulamwa okulaga abantu kinti naffe tusobola okukola ki okukola firimu ez'omulembe. Okay. Kakati wakati mu kuteekateeka films bannange mwebale naye firimu ez'abanna Uganda lwaki zisinga tekati muzifulumya mu luzungu n'ebigambo bya luzungu bye muteekako so nga ate omuntu waffe ow'ekibuga yandyagadde okumanya firimu zino. Ekyokubiri firimu zino mugenda ne muzoogerera ne muteekako aboogerera firimu za kina Uganda so nga ate twandyagadde okuwulira ebigambo byammwe byennyini n'obubaka obuli mu firimu kino. Lwaki mukikola bwe muti ebiseera bisinga? Ensonga y'olulimi yasooka n'ey'olulimi ogambye olulimi Olungereza olujja ne lwabikako mu firimu zaffe ate nga zabina Uganda nti olumu engeri nti Uganda ggwanga erina abantu ab'enjawulo ffenna tuwulira Luganda mulimu abawulira Oluganda mulimu abataluwulira nti olumu oluzungu luno lujja ne lutuyamba tinoli afuna information yeyo nangati tuli ku kino ngera bulaba nti bagenda bagoberera bu series obeera ku TV yabwo oluzungu naffe tuteesamu ko oluzungu ate nga n'oluzungu ne Uganda lukozesebwa kwakirizibwa. Then bwensira ku nsonga y'aba VJ oyo tize a video joke just kujokingiramu abatayogerera firimu nibagana ne bamalako emirembe ne tuba nga tetukyasobola kuwulira ddala kigambo kya mweleki kati obubaka obwamwe ne bubanga obufa mwe ne mubeeranga mu katoni bwe boogerera. Ensonga eyo nkulu nnyo neyanziza nnyo moderator. In fact ekintu ekyo kyoyogedde
nali nkirabyekoko sijja kiga nti sikirabangako nti olumu vijje ajja neyeefuga ate firimu nga yo naye ng'ate kyandibadde kirungi omuntu oyo n'afuna information eyo gye mwavuddeko okukola firimu eyo olugero lutegeeza olugero olwo so mu nsonga eyo noza twetaaga ne twekubamu ttooki etwongera okukitereezaamu nti ali firimu wegali era ffe mu blue sky fact ekintu kitwakitandise okukikolako lwasoma nti oli jooka bujooka kuzanyira mu buzanyizi talina kyakwongerako kwongera mu kirungu kuba be baŋŋambye nti leeta ejjambiya tasobolaga nti baleetewo entamu no era firimu ebeegamba baleeta ejjambiya so just ajookingire we ya necessary wekiteetaagisa abeere ng'akireka kakati abaana b'obuwala bangi nnyo abazannye firimu zino naye abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi kye babakoze mu firimu zino kinkwasa nnyo enkoko ekikola baana baayo kubanga ogenda n'olaba firimu ezimu ng'oli omwana omulenzi azannyira mu buliri n'omwana bonna bambadde obukete gwosuubira nti nno osobola okuwaayo baawo azanye n'omukyala bayingire obuliri bakole ng'ebintu bino ate abalala ne bitakomaawo wokka ne byeyongererayo ddala ebuziba ekintu ekyo bakikwata bubi osobola okuzanya n'omuntu naye ate ne bikomaawo kuba tusobola otuuka ku seti n'oleeta omusajja n'oleeta n'omukazi nga tebeemanyi naye ng'ate balina okuzanya ng'abaagalana abafumbo ate nga kyetwaga mulina okujja ekintu ekyo mulagidda nti muli bafumbo mwagalana naye nga bambi kamera singa ezikira tewali kigenda mu maaso kirala era nze oyinza okusanga nga nze bba wange azanye n'omuwala nga nsinga n'okunsinga oluusi okunyirira oba ki naye ate sifaayo kuba guli mulimu era abaami mwenna abali eyo oba abakyala nga munno ali mu industry toddaawo okufuna mutima gulumu omunda nti azanye n'omuwala oyo leero agenze leero oyo omusajja nga asinga nze nga agenze nedda bambi kamera wezikirira we bikoma so ate nga n'abaana abagala okuzanya firimu tubatendeka ne bwe bawasoma ne bwe batewasoma oba oli mulungi oba oli mubi osobola okuzanya firimu ekitone kibeera munda tekibeera ku ndabika ya muntu tekibeera mu ki wabula gwe kasooba nga oli mulamu otegeera ng'oli asobola okugamba ekigambo n'okitegeera osobola okuba ku ssimu 0708 948 22 kakati abamu abaana ab'obuwala bagenda baga nti nno naddala bano bagundi so no ne bano abanene naddala abasajja abanene mu industry ng'ezo omwana w'obuwala bw'atamala kukiika mbuga kumuwa ekifo n'okuzanya awantu w'alina okuzanya mbuga luba nalwo olutalo abasajja abamu kyovala ebibiina ebisinga wano omuwala bw'ajja director alina kusooka kukebera kiri kitya so nga ate mu blue sky ekyo tekiriiyo era bw'ojja mu blue sky ekikuyisaawo mutwego gwe kasooba ng'okola ekintu ekirungi teriiyo omusajja agenda kugamba nti ate tusooke tukole kino nedda teri wabula gwe jangu ng'omanyi nti omutwego gwe weesiga kituufu kitegeera era omutwego ogunaabanga mutuufu ogenda kuzanya firimu awatalina kukuba ku mukono kubanga ffe kye tusinga okutunuulira kuyimusa bitone by'abaana kudda waggulu era ng'okwongereza ku ekyo ffe obulungi bw'omuntu tubulaba mu mutwe kasita obeera ng'oli mugezi oba mulungi tetufa kulungi bwebweru yensonga ofa mu bulungi obumulimu kyekimuvaamu ebimufulumamu bwe bulungi bwe naye omuntu yenna nti siga nti agundi kafiga nga kalungi okamuwa omulimu nedda oba kasooka okukiikako eno nedda tufa musobodde mukyo okukyewala abasajja nga temuli bakuzannya lwansonga nti ebintu bino twatumibwa nga tugambe nti blue sky twagitandikawo olw'obulumi abantu bwe bayinanga ekyabula bise bya Nigeria si kwagala teri muntu atayagala wakawa kuba home is the best naye olwasoma nti tewalingawo kituufu kati ntwaga tuleete ekituufu mu ekyo olina kukyusa system ojja ogikyusa mpola nti omuntu okutandika okuzanya firimu talina kumala kulabamu mu ngeri ey'enjawulo omuntu talina kukola bwati no that's why ntife abaana ajja nga bwali okwongereza ku kintu kya director tulinawo ka firimu ke twakola kebaita Kate Axiga ka firimu oba firimu yendabye bonna matongo kansoke nzire neno firimu eyo wane Uganda kangambe eyinza okubanga obudde buno abategeera kye bayita firimu bonna bagamba nti eyo firimu eri ku nnambe mugenda gifulumya ddi firimu eyo efuluma wiiki eno yennyini wiiki eno wiiki eggwako
kyenkakasa nti n'enkya osobola okugenda katale mugisangayo. Firimu eyo yeeyogereddwa buli vidiyo g'omanyi nga munene mu ggwanga era nga buli omu yakakasiza nti firimu etuukana n'omutindo ate nga kyetusinga okufaako ennyo kola firimu zituukana na mutindo. Baatulekeddemu ka space mwe tuwulira ku maloboozi gammwe. Amaloboozi gaffe mwegali era osobola okutula notunuulira firimu eyo pozi kapa balekeko kaakalanga ako mulabe engeri gyegenda okutambula gye twatambuddemu n'ekintu kale naye nga kwegamba wakati mu mbeera yonna mugenda kugitongoza ddi era mugenda gitongolezaawo oba mwafulumiza bufulumya tewali kutongoza kwonna? Firimu ero tegenda kubeerayo mukolo gwa premier okutongoza nga gwo kozi tuyinza ogikolera just ka press conference atonotono kubanga ate mu maaso awo tuyinayo premier ennene gaggadde ejjokusibula n'emiti e Kampala wano naye ate eyo tegenda kuba kweyo firimu waliyo firimu obudde buno egenda okukolebwa premier eyitibwa ka Evil Ring. Buulire musangibwawa ye mwekutula ku kibiina ki? Okwekutula ekigambo ekyo oyogedde kinene nnyo. Mwava mu kibiina ki? Mwava mu kibiina ki kubanga nze nkimanyi buli atuuka okwagala okwesenera enva ngaga nti kankola amaka agange nalaba nga enva tezikyama. So mu biseera ebikadde tweza tulabikira mu bibiina ebyenjawulo naye twasembayoko okubeerako naye kibiina ekimu bayitanga Busega Film Production no gye bakubanga amasasi ago akasa mmeme tugimanyi nga abo bafulumya sasi ku sasi webale nnyo twaliko keeyo era nga tuli bazanya balungi paka twatuga nti nga batuga nti twayagala okukyusa system. Sigambye nti wabi naye kukyusa system kukyusaamu sekiba kibi n'okwebegera si kibi ekyo kikulu nnyo buli muntu yenna ayagala yeebegere twayagala nti ebigendererwa twandiyagadde bino na bino ogera bulaba nti olenzi ogamba nti ali mu kibiina gundi ffe tufuga eggwanga naye kati navaamu notebenkera waliwo ebitatambula nga bwe mbyagala kankole kano. Njagala kakati omanyi njagala bandageko ku katono nnyo ku firimu yammwe nga bwetambula n'oluvannyuma bwe namala okugira tujja kubanga ate tubasiibula kubanga ate tulina okugendako mu lupapula lw'amawulire ku ddala ekituufu kyeki tulinamu ensonga gye twagala okusimbako ennyo essira eya Buganda egenda kuliwa ensimbi empya n'enkadde ku nsonga z'ettaka lya Dr. Kasasa nayo tugenda kugitunuulira tulabe. Kakati musoke mutubulira musangibwawa kiki head office? Head office zaffe zisangibwa Nansana Ganda era nga gwe atamanyi Nansana weeri osobola okuba ku ssimu 07 08 9 48 22 oba 0783 55 59 72 osobola tufuna oba oli mulema ne baba mulema osobola okuzanya firimu oba oli mukadde oba oli mwana muto tewali kitasoboka kuba bonna tubeetaaga olaba n'amalalo gazanya n'omukazi oba olubuto osobola okuzanya bonna bazanya kale liga tuterekawo firimu tulaba okulaba abakulu bano engeri gye batuwamu sample ate n'oluvannyuma tubasiibule babe nga bava mu studio zaffe ate tukwatagane n'ensonga endala ezifulumidde mu mpapula z'amawulire tulabe nga bwe zinaatambula. Liga tuweerezeyo ku kantu amukoma ekisooka kya byonna gye tulaga tubeera ku biiki gabiki tulina okuba n'empisa kimanyi nti wenna buli omu alina ID ye muziina muziteekemu.
Njakulekayo bebi, njakuleka. Lesu. Labaka lesu. Nakugamba. Mubulamu ne mukufa ngenda kukuuma. ABS TV eyo filmu yaffe Blue Sky abakulu gye bazanye njagala musibule bannange wabulanga tetunda bakusibula njagala okwongera okubajjukiza nti bannange ABS TV abayisiraamu bannange mwebale nnyo mwebalire ddala bavuddeyo ne basiima ABS TV era ne bagiwa ne award okuba nti no ye TV emu kwezi zisinze mu Uganda okubeereza omukwano n'eddiini ey'obuyisiraamu ABS TV award eno giraba ABS TV kwegamba yote sosola oba oli musiraamu oba oli mukristaayo oba oli mulokole gwe kasitobanga oweereza ebintu ebigasa abantu n'okuzimba eggwanga bakukkiriza ne bakuwa obudde n'osobola okwogera ensonga yo kale nno twebaza ab'eddiini ey'obuyisiraamu bambi okuvaayo ne musiima ABS nga tukyaliwo omanyi nakantu kenagamba musumba yiga nti nno basiima ogenzi nali nfuluma studio nansimba emitwalo 5 era n'olwalo kyemmanyi nti nolonaba okufuluma bwinti ajja kumpezike ngende nali kale nno ebiri osiiba baleme kusimba muntu ng'agenze kale nno mwebale nnyo mwebalire ddala njagala musibule tugende tweyanzege nga tugenda okuva ku mpewo mbajjukiza nti mwenna abaagala okuzannya ebina Uganda bambe mututuukirire ku 0753 88704 ku 0783 555 972 mwenna ow'ekikula kyonna oba oli muwala oba oli mulenzi oba oli mukadde oba oli muto kubanga tugambye n'ab'embuto bazanye n'ababebi bazanye n'amalaalo bazanye sibula bannange mwenna abawagira ekinauganda nga director bwagambye tubaaniriza ffe tetufaayo ku muntu ekikulu kyabe nakasoba nga otegeera bulungi bagamba ekintu osobola okukitegeera awo firimu ogenda zisobola tofaayo nti ate director ajasookako ati no ebyo tebiriyo ewaffe era nga yita ku ssimu 0708 9 48 22 ojja kusobola okututuukako naye nga yitayita mwangu waka firimu ketugenda okupremieringa twagala kanguya yangu yakayite mu budde era nga tusuubira okuba mu gwokusatu awo ng'ennaku z'omwezi 2 Hotel La Grande tukwatagane bannange temusubwa omulungi omuleba ABS TV abakulu abo ngenda kubasiibula kaakati nkomawo n'olupapula lwa obuyino ddala tulabe ekituufu kyeki omulangira wa ssajja ebigambo byazaalira Buganda obutitimbe bwa ssente tugenda kubujja waffe ng'Abaganda okulira Dr. Kisasa ye program gye tukomawo nawo katusooke tugendeko mu bulango n'oluvannyuma tudde n'ensonga eyo temuvaawo